baagala kututwala mu alliance. Winikiza yawedde njagala nkulage Erias Lukwago gwe munna Uganda. Erias Lukwago kikyobadde tomumanyiiko. Njagala muve kuono Erias Lukwago wa Crocodile Tears. This is the real mafia in Erias Lukwago gwe mutamanyi. Erias Lukwago mukozi wa Museveni atya. Erias Lukwago mufere wa mateeka. Nkiddemu Erias Lukwago missionier eyamuteesa ne mu Kampala Central. Kuba yali MP wa Kampala Central, uyava mu Kampala Central n'afuuka Lord Mayor ow'ekibuga Kampala. Kiki ekyamuteesaawo? Njagala mumanye the weakest point ya Museveni gy'alina mu Uganda awo ye Kampala oba Buganda region. Mukitegera? Kati n'agikwata n'agipressinga mu fake opposition ye gye yeekulyetingirawo ng'era ba masters baayo be ba Erias Lukwago Bampuuga Basegona Besije Bamugisha muntu ne babeerawo mu Kampala. Mission ya Erias Lukwago ebadde ki? Erias Lukwago mbadde mu kimanyi nti yabadde alemesa bannayuganda okusituka okwekalakaasa against Museveni. Ekyo mbadde mu kimanyi. Zino gundi facts 3 zenjagala nkwe ku Erias Lukwago ono. Okitegeera? Mutegeere bana abasajja bigemu bya bibatuzanyi. Wabula kati bala abantu omupiira baguluzinga kati beereeta. Erias Lukwago wa Crocodile Tears is a real mafia, not Erias Lukwago wa Crocodile Tears. Crocodile Tears abukozesa for sympathy. Abira bazanya sympathy card mukwati bwekisa. Erias Lukwago buli ewabeera agundi Museveni buli wakola operation ku bantu within Kampala nga kigenda kwereetera okwekalakasa. Mukimanyi Erias Lukwago yasookawo n'abalaga nti omusango agutute mu kooti. This is to mention but a few. Emirundi esatu akatale ka Owino gye kakutte omuliro ba Parkayard. Erias Lukwago yeke nyini yabadde nga asookawo n'agamba banna Kampala banange mugenda kufuna obwenkanya tugende mu kooti balina okubaliyirira. Ekintu ekyandireetedde bannansi okwekalakaasa. Erias Lukwago balaga hope nti mu kooti waliyo justice, bajjafuna justice nga bagenze mu kooti. Era Erias Lukwago apulidinga nti yagenda bawolereza kuweerere bafune obwenkanya. Ekyo mukimanyi nti ebadde mission ya Erias Lukwago. Abantu bano ebintu byabwe nga bikwata omuliro basobola okwekalakaasa. Okitegera nekiraga sigino oba nekiraga echo mu international community. Museveni n'abeera held accountable. Naye olwokubanga Erias Lukwago abadde okudefendinga amateeka ga Uganda ne fake justice system eya Uganda, Erias Lukwago yasookawo najja n'abagamba tugende mu kooti n'abavuga n'abatwala mu kooti. Okitegera? Era Erias Lukwago ebbanga erisinga abadde awangulanga emisango gino. Olunaku olwaleero njagala mu mbuli Parkayard akatala ako mwe mukasolooza Erias Lukwago omusango gwe yaguwangula. Kamwe sika NRM ne bakada bayo mbukadda mikono gy'abasuubuzi. Then number 2 omuli okute ku Parkayard nga Erias Lukwago akwata abasuubuzi n'abatwala mu kooti. Amis Kigulu yasitula w'ebizimbe Erias Lukwago yakola ki? Yali akomyewo n'akuma banna Kampala n'abaga mujje twekalakaasa olwa Amis Kigundu yabadde ngayo kyakatale kamwe. Kye mugamba Erias Lukwago takimanyi nti Amis Kigundu we yazimba ebizimbe byebyo akatala we babadde Parkayard nga abannansi we bafiiriddwa obutitimbe n'obutimbe bw'ensimbi awo mu Parkayard. Erias Lukwago yali abayiseko mu ekalakaase ku bizimbe ebyo Amis Kigundu byabadde azimba mu exercise ng'ekintu kye bayita human rights. Era abalaga kooti. Okitegera ekintu ekyo n'abalaga nti obwenkanya mujja bufuna mu court system eya Museveni. Eyo mission ya Erias Lukwago. That is number 1. Tugende wa Kisekka kibadde ekitundu ekifuukidde Museveni ebizibu ewa Kisekka awo nga bo tebagambwako ba anirule nga bo baagala nnyo okweexercise nga human rights zaabwe era nga babakola ekintu beekalakaasa ku lwa Buganda ne Uganda yonna. Museveni kiki yakola? Museveni okujja okuneutralizing abantu bewa Kisekka yatandika bagobaganya. Okitegera? Ng'abalaga nti akoze kyo era yali muntu omu Erias Lukwago eyakwata omusango gwe waba Kisekka n'abagamba nti akatale kamwe agenda kabaddiza mikono gyammwe. Mu mwaka gwa 2016 waziti 2016 round day nga tuyingirira akalulu Erias Lukwago omusango gwe yaguwangula. Njagala we wa Kisekka aveeyo mu bwati gwo munako yali akolera wa Kisekka ombulye nti ku bizimbe ebizimbi wawe wa Kisekka muyinako edduuka. Omusango Erias Lukwago yaguwangula. Kakitegeza nti bali balina oteeka wakakiko kamwe abawejjera abasembayo wansi abali balina ebife wa Kisekka musobole okutwala ownership mu akatale ako kamwe abe wa Kisekka. Challenge me mungambe nti akatale kamwe Erias Lukwago lweyawangula omusango akatale kamwe yakabaddiza mwakuba enduulu ne mukubira pate nene nnyo ne mbongera obwa Lord Mayor. Okitegera mbugi afaayo ku muntu wa wansi Erias Lukwago naye nga abasiba kikookolo kubalaga nti court system oba judicial system ya Museveni ekola. President watch Erias Lukwago bano batuteeka mu fake system baagala tuteeka mu alliance oba tuteeka mu alliance tusigale mu system ya Museveni nga Museveni NRM efuuke PFF ne NRM bonna be bamu tewali njawulo.
naye eno atuletedde PFF okutulaga nti no kakati mujje tukungane tukole unification then we tunamaliriza tujjeko akasajja kumbe it is the same Museveni ngakosaba Elias Lukwago mufere wa mateeka nabagambe Elias Lukwago alina lolo 3 eno nsumuludde esooka lolo 3 wezinagwerayo mugenda kakasa nti Elias Lukwago ne Jennifer Musisi ate yali omutuufu Elias Lukwago yali omukyamu era Elias Lukwago yalopa Jennifer Musisi ewa Museveni ekyatira ne Jennifer Musisi okuresigninga tugenda kujja omanya abantu bano baddenga batusirwaza naye mwe bantu mwenze mbabuulira mwe abakulu abadde bayita bagundi ba elites ba politics twabetolola dda. I want to expose Elias Lukwago winikiza namumaze otemukyayinako kabuuza okitegera. Number 3 assumption number 3 atenga nayo ntuufu si tekyalina assumption. This is fact number 3. abantu benansana abasendebwa ku ttaka lyammwe mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago mukimanyi abantu abasendebwa mu Lubigi mukimanyi nti looya wamwe Elias Lukwago abantu bano bebasituka batandikenga okwekalakaasa nga bambasula naawo Elias Lukwago yabalaga nti agenda kukuba ekitongole kya NEMA mu kooti. Njagala mujjukire the same Elias Lukwago yakwata abantu bano n'abatwala ku offices za NEMA nga abakulembedde nga yeyo looya w'abantu b'omu Lubigi. Yene nga tunatukana ku kya mu Lubigi ekyo kambazeeko mabega ku kiteezi ettaka we lyabulumbukira abantu before nga honorable Mwadanku nyingi tanabiyingiramu. Elias Lukwago mukimanyi era yasuubiza abantu abo kufuna justice mu kooti nenga kooti akimanyi nti it is a fake system tebagenda kufuna justice nga nakati bakyayiriba abantu abagwira kasasiro bafuubira ebintu byabwe. Elias Lukwago yabaga bagenda kufuna justice mu kooti okitegere ekintu ekyo leero sobola kineza honorable Mwadanku nyingi kuba ye tetulina kyamanyi kye tusobola kukola ne ono road mayor w'ekibuga. Then tugende ku bantu b'omu Lubigi bembadde nkyaliko. Elias Lukwago yakulembera abantu bano n'abalaga nti agenda batwala mu kooti era agenda kuba gavumenti mu kooti okitegere ekintu ekyo n'abasitula n'abatwala ku NEMA mukimanyi nti bakirala nti ba Elias Lukwago aba Lubigi essaawa eno bali luzira. Elias Lukwago ayogerawo ki mwali mulidde ko Elias Lukwago ngazeemu okwogera kw'abo abantu b'omu Lubigi munnayuganda bikkula amaaso open your eyes wemba nga mpayiriza Elias Lukwago challenge nnyo ngambe nti owaayiriza abantu bakirala nti ba Elias Lukwago ab'omu Lubigi mukimanyi nti kati bali luzira gye basula amanyuma akagabo bagateeka Lubigi kooti yabakwata olw'okusula mu bibanja byabwe ebyo ne bateeka mu kooti ne batwala luzira. Elias Lukwago yakolawo ki ku bakiranti baabwe mujjukira nyini ng'abakutte n'abatwala ku gundi ku offices za NEMA okitegere ekintu ekyo wamala obajja mu office ya NEMA ne bakola ki yabaleka mu bbanga ye n'agenda n'akola ebyo n'abaga mu nnaku z'omwezi wezi tujja kudda what happened kuleeta gye bakuwa Elias Lukwago NEMA lolina okuddamu osisinkana abantu bano okimanyi nti abantu abo bali luzira fefe nyini twateekawo embeera nga mupositinze omukyalo omukadde eyali akutte enkoko ne president n'ateekawo embeera omukyalo ono kwe kumuyimbula okumujja eruzira ne Elias Lukwago yali amuvuddemu mwamulako oyo omukyala nga Elias Lukwago amupositinze. Elias Lukwago mufere w'amateeka okitegera kugeza ku legitimizinga judicial system ya Museveni nti ekola ki ti Munnayuganda osobola ogiddukiramu kuba lemesa kwekalakaasa ku exercising human rights such that you can call upon the international community. Erolo ya Elias Lukwago kulemesa abantu kwesikalakaasa. Munnayuganda open your eyes eno fake system kati essaawa eno ba Elias Lukwago batuwereetako mwe tuneegatta ne bukulokodayiro tiyazibwe mwe tuneegatta then tusobole okulwanyisa n'olulala mwamulaba mu NBS we yagambira nti ife Amis Kigundu yatusasula tumukube. Elias Lukwago challenge me nti wakwata Amis Kigundu n'okomyawo musango mu bantu n'obagamba nti no tebigenda kukola mu court system wabula wagulekayo njagala ondeetera abantu ba Paaka yadi abali bafunye justice then ab'omu Lubigi bo bakyalina luzira then Munnayuganda gwe tekikumala kubikkula maaso gokulaba bufere bwa Elias Lukwago. You are very much my president. You are very much. Thank you. Lwaki nkwebaza president wange oluvannyuma lwa speech ejjo gye twakoze. Waliwo bye betuwonyeza. Katusoke tuleka video kano. Then nzije tweyongereyo. Kusaba bannayuganda kyaba ababaka ba NRM. Nabo be mumanyi wadde bakyakutte kaadi zaffe. Naye nga balya Museveni mu ngalo. Nga baba badda ku mulama gw'abantu. Bannange mubatandikirewo bagoba. Tulina n'abalina kadi yaffe bangi nnyo nga bali mu palamenti ku kadi yaffe naye nga bali aga n'aga bali nyeeno so oli omuyimbi bali nyeeno njagala okubategeeza nti abantu balaba ate naffe tulaba era abantu abo bassebo ne bannyabo temubatiiririranga gye muli muveeyo mwesimbewo.
You are very much my president. Thank you. Kubano njagala tongereko president ne fake opposition yagala okutwala mu alliance eyekiwanyi. Baagala kututwala mu alliance. Winnie Kiza yawedde njagala nkulage Elias Lukwago gwe munna Uganda. Elias Lukwago kicho obadde tomumanyiiko.